Tukwaniriza nnyo Moyoji nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwani ogamba otya tulaba yonna gy'osinzira okutulaba manyi tibitambula bulungi side eyo omukulu Simon Rock nakakano tuze era tuwaye emboozi bingi bitambudde bitugenda okuba nga tuwayawayamuko so tovaako Simon. Nsanyuse nnyo okulaba gwe atulaba era nensanyuka okubanga osazeewo emboozi mu UG ogiwa amatu weebale nnyo weebalire ddala otulaba nga gwe mulundi gwo ogusoose mukwano subscribinga nyigako wansi awo ate bw'omala ofuna akadde nako kanyigeko buli mboozi yonna gye tunaakolanga ebenga ekutuukako very live and clear. Nze Simon Rock nkutumirako munnayuganda ali mu ggwanga lyattu Uganda nga mwonoonyeza ensimbi ate naawe yava mu Uganda n'ogendako ebweru w'eggwanga naawe tukusabira omanye okubeera ku nsi etali yiyo si kyangu si kyangu onoonya omuntu gw'oyogerako naye Oluganda nga tomulaba kyobula abantu abo batuwaagala nnyo ku channel zino babeerako nnyo nti bafuna fiirwa eyo nti tuli nabo you guys tuli nammwe mu myoyo tuli nammwe nga twogera nammwe kuba emboozi eno bwe tuginyumya tuba twogera naawe butereevu bw'omala okulaba emboozi eno likinga nyiga mu kigalaawo kirira wansi commenting tuteereyo eddoboozi lyo mu comment section tube nga tutambulira wamu. Nze Simon Rock munnayuganda atavaawo kale tutandikirawo Simon over the weekend omukyala Winnie Nwagi ku lunaku olwokutaano yastaginze show eyabadde massive yabadde nungi ku side yange wadde nga mpulirako ebigambogambo ebimu ku byo nga bagamba nti nno oba oli awo teyabaddemu energy teyanyumye teyabaddemu hype teyanyumye teyabaddemu hype era nno gye kikomekereza nti teyanyumye no lwakuba nti abantu kyebadde basuubira si kye baalabye. Nwagi badde bamumanyinga a low class artist era of course low class is low plus C, which is local. Local is a summary or abbreviation of low class. Akati katata Winnie Nwagi ye n'abaleetera class. Kakati yadidde ekintu ekyebbeeyi n'akiwa abantu abalayisi kati babadde baagala jeje puupuupu ye najja nakkakkana wansi n'abayimbira. Nwagi kye yakoze kyadde kiyitirivu nnyo nti she wanted to set a pace ku audience endala. Era show ya Nwagi gye yakoze si ya kisaawe yakoze show ya Serena show ya Serena okugiteeka erugogo ku cricket oval kyekyabadde ekikyamu nti oyambadde suuti ey'ebbeeyi n'ogenda ekatwe kinyolo kakati abeekatwe kinyolo bo balabanga ggwe ye musajja ayambadde biki bino naye bayambaza amakooti kati tukunyuma tanyumye eyo show singa yabadde agitadde ku Serena singa buli muntu aga nti wow era Nwagi awo tovaawo kyebadde baagala kyekiriwa oluba okuba olw'eggwanga oluba okugira nti agire mu kapale nga kasaze bwe kati enduulu ekoleki era ye naye yatandise ng'atandikira mu biteeteeyi ebinene ebya Queen Mother katulabye ddala omukyala ajjudde najja ng'atoolako okutuuka ku fire baby kakati nga tebakitegeera so for me it was good nti Winnie Nwagi yabadde unpredictable okitegeera omuntu okubanga waakuteebereza okubeera nga si woojjidde si wooli ekyo namuwadde obubonero 10 ku 10 nti singa yakoze ebya bulijjo ebyokugira mu patra obujini ebisambi biri bweru amabeere almost gali bweru yalibadde talina kyanjawulo kyakoze for a concert eno yabadde concert tekyabadde kivuluvulu kuyita mu ddiiro kugenda
bw'oba okola concert mayanja obaako ebintu by'okola ebiri kwogerwako entambi ziveeyo nti ku concert ye yali bw'ati tunula olabe Eddie Kenzo bw'aba ayimba ku bintu bye byonna by'ayimba afuna akapale ke n'afuna aka t-shirt ke n'ateeko ka headsock ke n'ajja naye bw'astaginga nga bwe tugenda okgenda mu carnival ojja kulaba ng'anoonyeza abasajja abatunzi b'engoye ez'amaanyi atunze ebintu ataddewo embeera azze akutta omuggo waliwo lwe yajjaawo yali Serena yali luddawa ne yeetimba ne yeesiiga amagengere n'ateekawo embeera ekifaananyi ekirala okwawukana n'embeera eya bulijjo ekyo nno abayimbi ba bandi abayimbi b'akadongo kamu mulina okukikoppa Chris Evans ogenda ku Freedom City mukulu Abitex kati mutunule mulabe mutuleetereko ku Chris Evans omulala atali Evans owaffe owa bulijjo gwe tumanyi owa suuti sitwagala nnyo suuti muleete ku Evans omuki omulalo w'enjawulo David Lutalo abantu bagenda kujja bangi nnyo ku Africana abantu zinagenda okwera ssaawa 7 nga Africana yajjudde dda ekyo nkikugambira wano naye njagala okulaba ku David Lutalo omulala twalaba ku Fik Fameica nga jidde mu ngatto nga mpanvu ng'erina n'olubalaza ng'oyinza okulembekerako amazzi byonna babikola okubaako ekintu ekirala abaana ba Galaxy bamukuba ku mukutu gwabwe bagamba mbu ekigato bakibbye basukagamba mbu bakirabyeko mu owino mbu bakitundamu owino so David Lutalo abantu bagenda kujja okulaba naye twagalayoko ekintu ekyenjawulo we know you're a very good artist abayimbi baffe balaba bayimbi balungi bayimba bulungi amaloboozi gaabwe tewali ababuusabuusa naye ogenda mu show yaabwe n'obeera disappointed n'otabaako ekintu kyolaba kipya noga nti yeri kaakati nga bwe namulaba luli ng'era bwazze waliwo obugoyegoye batungatunga African wear nabakatunga ne batebawewa n'ekipaapi ne bayisaamu ekisipi ekya bbulu sawa kati najja nolaba nga ekituufu oyimbye naye tolina kyokoze so Fire Bebe asetinze pace twalabako ku mukyala Rema Namakula ku mukolo gwe yajjira mu kiteeteeyi eky'obudisiko onfuna bulungi one reason nti Rema ayambadde ebiteeteeyi tewali kiteeteeyi kyatayambadde mu show ze zonna z'abaddemu abadde ayambala naye guno mukolo gwa njawulo kikyogenda okukola ekyenjawulo so abatanyumiddwa show ya Fire Bebe mwe bakyamu it was incredible kati bwe bate mwanyumiddwa mumulinde mu bbalaze wammwe bwali bazze mujja kulaba vibe gye mwagala vibe mujja kugiraba kakati ensonga enkulu jamana ja tutunuulire Winnie Nwagi tubadde njaga tundi ebice ebifune Winnie Nwagi ow'amaanyi essaawa zino okuba nti nesho ya series out cricket over yonobone ne bwayunga bwogiraba nejjula tulaba nti no abadde mu Swangiza Avenue banafu ba Swangiza Avenue kabanga naddo mukolera concert okutuusa Kavu Market bwe yavayo nagamba nti anze mumumpe mutegeke oba mu abalemi oba temulaba munyama kati boni basasula Swangiza Avenue boni bakola ki yena amutegeka era yajuzza tulaba nti mu Swangiza Avenue mwalimu abayimbi abenjawulo mwalimu Irene Ntalo okusookera ddala Irene Ntalo yavayo nga tebakanyiza era nga ne concert gye bamukolera in fact teyatuka na yazawi kali just ka concert akali au era ge gali amaanyi ga Swangs by then ge gali amaanyi gaabwe kye bali basobola okukola kyekyo n'omuyimbi ku level gye yali aliko kali baddenga ka premier nate yali akavaayo nagenda ku Serena n'agikuba atya kati bwe yamala ogikuba ate nayo nemala nemukuba kuba kati tumunoonya talabika where is she so yadduka bayimbi kyawa balala wabayiwo bavinka okanyine bamanager baabwe ogamba bawunkanyine bamanager Winnie Nwagi ono kyekimufudde ow'enjawulo kubanga ye nti abaddewo ng'ebigambo bingi tebamukolera concert naye n'aguma n'abeerayo n'atadduka n'abapromota kumutegeka ekifaananyi kya Winnie Nwagi ensi kyemulabiramu mwana watu si kyali era buli muntu yali badde alabira ku Winnie Nwagi n'obaako karakita gy'okola nga ya mulimo gwo
naye ate n'otasuula nyinza kukiyita ntya naturality n'otasuula gwe wennyini obutonde bwo nti obuntu bwo oba buntu bulamu bwo oba n'oteesuula. Winnie Nwagi yateekawo ekifaananyi ky'okuba nti muyaaye. Obategere kintu ekyo muyaaye kale ayambala bw'atyo yes mwogera tafaayo bw'omugamba nti ali malaaya ng'agamba it's okay bw'amalaaya baabugaana ddi nze bwe mba mwenzija ekyokulya nze mmanyi. Naye ate Winnie Nwagi oyo munda mu ye alina empisa nti okuba mu kibiina ne baleeta ne bapromotinga omuyimbi omulala okuva wansi najja n'akuyitako ne bamukolera ne concert nga gw'oli awo entondo n'oba na ntono ne ku concert y'omwana oyo nojja n'oyimba ate bulungi nnyo nga tofeekinze. Ekyo kitwala mutima, it takes heart omuntu okukola ekintu bwe kityo. So Winnie Nwagi aliko ebintu bingi ebyokulabirako. Ekyokubiri bw'ogumiikiriza owangula bw'ogumiikiriza owangula. Kati Winnie Nwagi show gye yakoze tosobola kuddamu kunyumya ya vinka ya Azawi tosobola kuginyumya in numbers performance tewali kyosobola kwogera mu kukola ssente nedda. Azawi yakoleemu ono yagenze Mbarara Mukono ali Masaka ali ku Ebulega ku Jogies Ebulaga agenda ku Nikan amala atambula agende mu mawanga. Kachikulaga nti azeeyo n'aliidinga actually kakati yali ku sale number 1 eya Swangs Avenue era Winnie Nwagi babanga abadde akolera milioni 3.5 ku mikolo kati osobola omusanga ng'ayingidde 8 nenge ebyo n'ekibireeta bugumiikiriza na kulinda lunaku olwo olusembayo. Ekirala Swangs Avenue yatulazeeko ekintu ekyenjawulo ekyokukkiriza ne stepping aside. Kavuma n'akola ki? N'akikwatamu. Kuba Swangs Avenue erina buli kimu. Swangs Avenue esobola okufuna ba sponsor bonna ab'amaanyi bonna be baagala naye baddako ebbali ne basharinga leba baga nti ffe katuconcentratinga ku muyimbi waffe n'abayimbi baffe then ffe production gitulekere gwe kola ogugwo ogwa marketing n'okutegeka concert era kwe kulaba nga kya balance nze era ebintu olw'okuba nti Swangs Avenue eyagala nnyo class kati abantu gye vibe gye banoonyeza neekola ki neebula nti vibe abayimbi abaleeta vibe mu show tebaalabise ku show era abamuntu abalabyeko nga ne show yawedde dda nga baleese vibe nzigiri abantu bafulumye dda kakati abatestesi ba concert zino eza bulijjo baleeta abayimbi abo okukola vibe nti wakati awo noleeta ba Coco Finger noleeta Chameleon noleeta Bebe Cool noleeta bakabakemeza ne bazirinnya hype nesigala waggulu kati nokomyawo Winnie Nwagi ogwokubiri najja barema bayimbe bashiba bakube simanyi ayigundi spice bakole ki naye ekyo sibwe kyabadde it was order. Kati omuntu atasobola kugumiikiriza order eyo kubanga ye byamusaze kankwe kyokulabirako nabadde ntuka ku mulyango awo nga ketwali n'abantu abalala nga bakwata ticket na biki byonna omuvubuka gwe bayita Zex birangirangi najja baze kuyingira keti namugamba uvuko simala bala badite bamumanyi ate keti adatambudde muko kati keti byakomyewo namugamba nzima nze kuyimba keti namugamba ku list kwoli boba toliko kiganye tugenda kuyimba kala osategedde nendo za yabaddeko oluvanyuma nagezo kulaba nga ayingidde bamukwatiddwa kisa wamulabyeko ku stage yakusajja yabaddeko yayimbye awo kali bwaba yayimbye awo kali kunaka naye abayimbi abatanna bakola shows tusaba era in particular show yaliyo twagala tubabuulireko ekigambo kiri kimu nti bwe mulaba show z'abantu temuziraba bulabi kufuna kinyegenyege kukola show omuntu nakole bakita kushemererwa temuchamuukirira temushemererwa ngotandisa oduyiga bufuna y'omunyankole
oba tufuze nnyo katutandise okuyiga olwabo abasajja bajjawo ne bakunama nga boogera Luganda katuyiga so abayimbi abagenda okufuna excitement olwa show zino mubeeko ebintu bye muyiga but I'm passing this ball eri abo abamaze okuteekayo ebipande byabwe tukusaba mukwano gwaffe David Lutalo ngenda z'omwezi 23 ogenda kujja ku Africana ensi yonna ekulinze abantu bagenda kujja okulaba kakati teekateekayo ekintu ekipya tuweeyo ekintu ekipya mukulu Chris Evans ogenda kuba Freedom City ogenda kujaabya ne Bituso gitwerabize naye bw'obanga olaba show ya Bitusi nga bwe yatambula bw'obanga olaba ya Winnie Nwagi nga bwe yatambudde twagala okulaba ku Chris Evans omupya akozewo ekinjawulo ku show ye naawe tujja wano enkeera taliyo nga 30 ali 3 October ali October whenever tujja kulaba mwinawo munonyezaakaawo munonyeekaawo Chris Evans jangu otuweeyo ekintu ekipya mukwano gwaffe Gravity Omutujju kati gwe musajja wange oyinza okubanga n'amazzi togamira bulungi era Bala mwali ku challenge gy'otannaba kulaba kubaawo omwana we yatadde abantu abo namwe we mujja so minzaani zino tuleme kutuula kuza population tuleme kutuula kuza numbers tuzigaziye zigendeko ne mu performance tusigale nga tugamba nti Winnie Nwagi twali tumanya akikoze naye ate Gravity akikoze nnyo okitegeera tuleme kugamba kuba kati Nwagi yatwerabiza Azawi buli muntu yali agamba nti Azawi omwaka agumaze Azawi omwaka agumaze kakati ate ebigambo byatuweddeko dda tugamba nti Winnie Nwagi yeyeetisa omwaka so nga ate n'abalala bakyajja twalabako wano mukwano gwange Fameyika n'aleeta president ku show Bobby Wine yes yaleeta president ku show netulowooza nti akikoze so tukope challenges ezo naffe tuteekewo ebintu ebipya abatannaba kukola mutuweeyo ekipya twagala kipya tujjewo ekikwate mukoleeyo ekintu ekyenjawulo ennyo omuntu agambe nti zonna lonki ozikoze naye eno ogikoze Misaki yaleeta Ssaabasajja Kabaka mu show era okuva ku bwagamba situddanga mukulowooza concert ndala yonna kuba kati onoonya kikyogenda okukola kiki ekisinga ku Ssaabasajja tewali okitegeera era kati Misaki osigadde kukola carnival oba osibe enguudo osibe ekibuga Kampala nga batwalinanga simanyi site carnival Misaki kusaba kukola carnival ekintu kyewatukuba kyali kinene nnyo okuleeta Ssaabasajja so tusaba bipya mutuweeyo ekipya olowooza nti Swangizaven eno tiyakola nsobi obutakolera Winnie Nwagi concert mu budde anti kati ne bweba yakola ensobi kakati omanyi mu art waliwo enjogera egamba nti a mistake is always a design kati bwe zibanga zibadde ensobi kati ensobi zaayo eyinza okugamba nti ffe twali tulinze ekiseera kituuke yali tannatuusa era twagenza omuba wange ayidde okyayinza okisazaamu bwemwamutuwadde nga ayidde mulwaki simu mwamuteeka kubanga namwe muli bategesi ate muyimbi wammwe namwe muzaagala eyo lyegamu ku makubo abasambi b'omupiira bakugamba tofa ku nsamba kasitamba nga nteebye eggoolo kati eyinza okuba nga nayo kyabadde tactical kyabadde technical nga kyamunda aga nti ono ffe twamwetegekera kati ono kamutegeke ffe tukole kino finally bakukoze production kyavuddemu bulungi kati tolina kyobanja Swans tolina kyogibanja Chris Evans wanga nakuzomeza 29 October omwezi ogw'ekkumi 29 kuyingira mutwalo gumu VIP 3 tebo ya million Chris Evans olina omwezi mulamba n'ekitundu management ya Chris Evans erimu Abitex ya mulimu waliyo omukwano gwange omuyita Simon manager Simon ne cabinet yonna gye mutuulamu mutuula obufofofo musala amagezi gonna Chris Evans 29 abantu bagenda okujja ku Freedom City nga baliwo ekintu ekipya kyetugenda okubalaga
kubanga tubadde ne challenge nti abantu bayerabira dda byonna bye mwakola. Covid yajja n'atwera waawo emyaka kumpi 2 kitundu plus nga temuli ku stage nga temukola concerts. Muyinza okuba mubadde ku stage nga muyimba ku buvuluvulu naye kaakati o stage nze ekintu kyo gw'oleeta abantu bonna bajja kulaba nannyini show. Waliwo omukwano gwange yaŋŋamba nti omuntu omu yajja n'akola show sijja kumenya linnya ne mujja mutegeera naga nti n'alyoka ateekako Eddie Kenzo, Shiba, Saha, Semakula ani kati n'abayita nga abantu bangi nnyo bwe bati kati ye nadde eno wansi bw'ati naga nti mujje Emityana. Sebo abantu bw'olanga tebajja kulaba bano bazze baagala gwe kati bw'oba tolina kye wabasigamu ne bw'obagamba nti ngenda kuleeta Lucky Dube ndeete Michael Jackson ndeete Tupac nga gwe Simon Roko abantu tebajja kujja. So you guys mweteeketeeke bulungi mwepackaging mutuwe ekintu kuba abantu balina ennyonta yammwe naye okumala okujja ne bafuna disappointment ate nakyo kibi nnyo. Simon, yep. Olowooza gundi Nwagi Winnie olowooza tataddewo challenge eri abantu abagenda okuddamu okukulira ku cricket ovo oyogedde ku omusajjawo Gravity Omutujju olowooza tagenda funa okusoomoozebwa bangi bagenda kujja Spice Diana naye ajja omuntu gwensuubira agenda okuddamu kikola nga kyamaanyi ajja kuba Spice Diana. Nawuddeko ne Chameleon ayagala kujjaawo wennyini. By the way, Chameleon ayagala kujjawaawo. It will take them time naye Spice Diana ayinza okukikola obulungi kubanga King Saha agenda kubeera ku Freedom City Valentine's Day ng'ennaku z'omwezi 14 ogwokubiri omwaka ogujja era Ketty yamulina naye abagenda okujja temukubagana buli muntu alina enkola gy'akolamu eno eringa kati ffe abali mu media gwe bw'otuula ku muzindaalo kola show eyiyo gwe kola ekikyo kubanga bulijjo mugendawo Gravity guno si bwe gusoose okugendawo Selector William abadde ne show ku radio naga nti Geoffrey siri wontambuddemuko gutuula kati gwe otandika okulooza nti omusajja abadde nga wano n'ayogera ku b'emyaka 75 88 awo mu 68 gundi najja Paulo Kafero ne bamuzaala n'akola bw'ati tugenda mu Sonogonia gundi w'amaanyi ennyo yagira bw'ati kati bw'olowooza ekyo oba owedde era agenda okugenda ku cricket ng'olowooza kya Winnie Nwagi you're going to fail bwe jangu staging ekikyo kasita obanga abantu olina kyemmanyi Gravity agenda kuyiwawo omubiri awo agenda guyiwawo era bannayuganda bambi mutusaasire temudisappointing abayimbi bano mujje tuwagire abaana baffe nga bwe mwawagidde Nwagi mujje tuwagire buli muntu ateekayo show naye nze nkiddamu era nkikkaatiriza abagenda okukola show mutuweeyo ekipya ekyenjawulo mutuweeyo ekintu ekyenjawulo nammwe tuboogereko bate mwagala kwogerwako n'ekyo mukiwa abantu bammwe yep. Kale toyanzeege twagala kukuta bwe tulambudde olwaleero so tubeebaza olw'okutugoberera era netubasaba mungere okutugoberera bwe subscribinganga tukone mukaawo tulayikinge tugoberere bulijjo emboozi zibwako ku emboozi mu UG. Simon, yep. Sebo nsanyuka bulijjo donc kukutiisamu akasimu nega nti jangu tukwatagane wano waka yo weebaza omuntu okubeera mu nju ye abatulaba ab'enjawulo mwebanyo mwebalire ddala abatandisi b'amasomero ag'enjawulo tubasaba business if you feel like jangu olangeko naffe jangu otugambe munange ti airtime kakano emboozi ku UG mumpisengawoko Robin naye London tukwagala nnyo tukwagalira ddala Simon Rock ndi muyimbi ndi muwandiisi wa nnyimba ndi trainer ate nga emirimu gyenkola ngikola bulungi bwe tucontacting enamba zaffe zibeerako
ojja tandika okuteekako ennamba zaffe muntu afune waatusanga teekako ennamba zaffe namba y'amayanja kweri eyange taata kasipesi katono